okubategeeza nti gavumenti ya Uganda yafunye ssente eziwera obuwumbi 28 obujja okuyamba bannabitone okwekulaakulanya. Mu abo bannabitone mulimu abayimbi, mulimu bannakatemba, abazanyi ba sinema, abakubi b'ebifaananyi oba abasizi b'ebifaananyi, ab'emisono egy'okwambala n'ebirala, n'ebizimbe n'ebirala, abalusi abakozesa emikono, abalusi b'ebibbo, emikeeka n'ebirala, ababumbi, abafumbi b'emmere, naddala emmere eyawadde Uganda, mpozi bw'abanga alina ekipya ky'ayagala okuteekako nga naye muna Uganda mu musono gw'okufumba, olwo naye abalibwa mu bannabitone, abawandiisi n'ab'ebitabo, ba bloggers bano aba YouTube, ba TikTok, ab'eddagala ery'ekinnansi, aboogerizi b'emikolo, abo bonna bagwa mu kiti eky'abannabitone ababadde tebafunangako ku ssente ate nga tebali wansi w'enyoga nga ne ssente z'abakyala ne za youth oluusi tezibakwatako. Ku luno tubafuniddeyo ssente. Uganda egenda kuweerezanga ssente zino okuyitira mu SACCOs oba mu association ezaabwe ze beetandikiddewo. Kati n'olwekyo bw'obanga oli memba wa Uganda National Music Federation, oli wansi wa membership eyo, osobola okugenda mu region yo obukulembeze obumanyikiddwa wansi w'ekitongole ekikulemberwa Eddie Kenzo abafunye $5 billion. $5 billion endala zigenda kuyamba copyright management system. Ssente z'aba creatives zifulumye, nenjagala kusanyuka olw'ensonga nti as NCF nawandikira ministry nenjigamba temugeza ne muteeka ssente mu SACCOs endala. Ne bakitwala mu maaso ne tukola consultations, abantu ne bagamba baagala at least SACCOs zaabwe zitutaddewo nga domains tuzikuze mpola ne beefunire ssente zaabwe. Nze my work is to make sure that obwerufu we buli. My work is to make sure that SACCO ntuufu erina obukulembeze. My work is to make sure that balina treasurer, balina a board okukkiriziganya nti ssente zino tujja zikozesa bwe tuti. Nawandika ntusaba $60 billion ne batuwako halfway. Ne bagamba kati tusooke tubaleko halfway tulabe bwe kiyinza okuba because tekibangawo mu life. Ne bayamba bannabitone okufuna ssente. Cheap capital muzibu nnyo mu Africa. Abantu abasinga bakuwola nakuggyako 30%. Ogenda okumaliriza ekivulu nga kikusaze nga ne percentage nene ng'ennyumba ye egenze. So katwagala ssente zino zibeere ne percentage entono 5%. Nti ne bwe kiba kikusaze ssente osolo zizaayo.